Alright, ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli wano ku mulyango gye wandiise main gate eyingiramu Owino nenga abantu batono nnyo nga bulijjo ababeerawo nenga wali ku bbali abayingira bonna osooka kunaaba mu ngalo embeera nga bw'ogiraba bw'oba oyagala okuyingiramu Owino wano osooka kunaaba ngalo naffe twagala kuyingirako mu Owino twagala kumanya embeera etambula etya abantu abazze abazze mu Owino wano bafuna bye baagala oba twagala kuyingira kulaba kubanga bagambye obutale bubeere buggule nga butunda emmere yokka nekye tutamanyi emmere mwe eri mu katale k'Owino so twagala kutambulako tukutwaleko mu katale kano tulabe embeera nga bweri mpola mpola. Thank you so much for watching. Aaron Bobo on camera mbagala nnyo baganda bange katuyingire wano nenga embeera bweri yasooka kunaaba mu ngalo katusooke tunaabeko wano mu ngalo tulyoke tulabe embeera nga bwetambula so embeera eriwo yakunaaba mu ngalo tokkirizibwa kuyingira ampozi ng'onaabyeko wano mu ngalo so yasobola okukwata obupapula bw'eryale kunabusa mu bbanga buno obusandayiza bubulemeteka kuteeka muliro okuwa abantu yakwata obupapula bw'eryale n'asikiri mu bbanga n'abuka mu bbanga anagala mu nyumba. So this is the situation as you can see. So abantu balina bye boogera bingi embeera nga bw'ogiraba so ngenda kubanga njogerako nabo abakulu mugamba mutya amanya agange nze Mustafa Mbalire ntuusa okusaasira eri gavumenti yaffe eya Uganda n'obupapula kati tulina ebirwadde ebi tulina ebirwadde bina tulina ekirwadde kisooka ekyenjala batuwaddeyo tuffe twakkiriza tulina ekirwadde ekirala ekya coronavirus twakkiriza natwo tukife tulina ekirwadde ekirala ekyemiggo kwega bo balinga bagamba kati balina tukuba bukuba emiggo batukuba bukuba emiggo abantu tuli baavu tetulina naddwale n'ekikumi alina kawunga kakano nkubamu pulani ngegyenkatuusaamu newaka bagakanywerako mazzi n'amazzi gennyini ga bbeeyi n'ekira kyenteesa mbadde nga babwe nti nsaba omukulembeze w'eggwanga Honorable Kyagulanyi Ssentamu aveeyo akangule ku ddoboozi kuba gavumenti eyo ewulira ye aveeyo akangule ku ddoboozi kuba wanaaba nakangula ku ddoboozi bajja kutuwuliriza bye byange. Alright, mbeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala tuli ku Owino wano atwagala kuyingira mu Owino tulabe embeera nga bwetambula mpola mpola. So this is the current situation. Omukulu era kyogambe gwanga era kyengamba banange nsaba abakulembeze batukulembera batuyambe nga tetunafa bulwadde enjala egenda kututira mu mayumba batureke tukole tufune ekyokulya ekyenteesa bye byange. Alright, that's the situation. Embeera bwetyo bweri buli muntu ayogera kikye alina kyasaba gavumenti alina kyateesa. Nze Laulaji Nteesa gavumenti kyakoze kirungi nekyeyina okwongeramu amaanyi be bantu bakuumire ewaka atisiti akabanga katini okusinga okubeera nga tesazeewo bantu bateeka ki waka waliwo kasitoma nkubidde yensoba kinzize muyambe ekigedde ekintu ekyo naye ekintu kyakoze tekinyoomebwa kuba buno obulwadde butta okusinga ate enjala osobola okulya akatini okusinga ate okufa oveewo leka abaana bo ekintu yensonga gye ntegeeza. That's the situation. ETV Uganda, that's where we are. Waliwo chairman ali wano tugenda kubanga twogerako naye chairman atubuulire embeera etambula etya so we are going to talk to them mpola mpola atulabe embeera nga bwetambula. Ono ye chairman omukulu taata ogamba oti bigenda bit ebibadde bibi tuli wano mpola mpola embeera eriwo mu ggwanga tugiraba naye si nnungi embeera si nnungi y'okutwaliza wamu kubanga emirimu tegitambula okitegeera abasinga tebakyakola mu bibuga ebyentambula byayimirira so embeera eriwo si nnungi okutwaliza wamu.
omuntu wa wansi ye tafiiriddwako ddala tafiiriddwako ddala kubanga buli kimu kisigadde nga bwe kiri emisolo gisigaddewo tukyagiwanga bwe tubadde tugiwanga tukola ate ne mu mbeera eno nga tetukola tukyagisasula kyekimu amasannyalaze ebbeeyi y'emu amazzi kyekimu tewali kyesaliseeko so embeera mbi nnyo kubanga abantu babulwa n'ekyokulya eno embeera ensanze mu kaseera akazibu ennyo kubanga n'ebyenfuna bibadde wansi nnyo so neneesanga nga mu nsawo kiri bulungi n'obubbi bweyongedde so kati embeera si nnungi muganda wange entambula sigirina ntambuza bigere okuviira ddala ewakisa okutuuka wano kuba nina okunoonya ekyokulya ky'abaana bange essebo alright embeera bwetyo bweri owaayo mukulu ogambye otya alolo yamuwa ebigere atambuze ebigere kati ayagala atambuze eki okay omukulu bw'ati amugambye katonda yamuwa ebigere teyali musiru naye ng'abantu abatunda ebyokulya weebali manga dda butunda weebuli waliwo muzeeyi wano yakedde kujja kukola muzeeyi taata gyebaleko nawe gyebale bigenda bitya mbeera mbi ekizibu imbere ya transport singa transport eno bakise taxi ne batulamu abantu 8 nga bagamba mundiyandize naki nanoonya ekyokulya naye omuntu ava wala mulala ava wakiso kalize nveye bukeerere wala yenva intambuza ebigere ate nandikoze nandika saawa 11 kitundu nentuuka wano saawa nge emu kitundu oba saawa 2 ekirwale naffe twagala kusigala waka naye gavumenti namakukwatira ku bantu senge bakwata ku bantu ne baba ki omuntu alaba ki ewawe sinza okuba nga ndi n'entambula yange naye omuntu atalina ki ekyokulya aliyo wano omuntu akola emmere ya buli ki ya buli lunaku kati otoyinza kumugamba ki tambula waka ate omuntu yeralikidde n'ennyumba z'abapangisa mpangisa kubanga landlord n'ennyumba yazimba ennyumba yaki yakufunamu akasente kubanga esaawa nayagala kufunamu omuwe sente afunemu ki akulya abaana akawunga naye kati otoyinza ogamba mpanga nomugamba gavumenti egamba asobe obwerere emyezi 3 tekikiri omuzeeyi. Alright, okay. This is the situation. Tuli mu katale Owino, tuli mu Owino wano mpola mpola atwagala okulaga embeera nga bweri ab'ebyokulya bo batambula mpola mpola waliwo wano bo bali mu kulya kikomando kiki naye mwakozeemu dda tetunaba kukola mu kazeera embeera mbi nnyo so ki ekiddako tokedde genda mu kyalo ne munatambuza mutya wamwe mubeera Kampala tubeera Gomba eyo yonna tujja tambuzaawo bigere embeera yanze geratandika ku Sande mutambule ekiri muzeeyi. Alright, that's the current situation. People are here stranded. Ekibuga kyatabuse abantu abasinga badda mu kyalo naye ba abatunda ebyokulya weebali waliwo atunda wana amakroni go weegali abatunda obutungulu weebuli buli omu akubuulira bbeeyi ye ono wa menvu owaaye lwaki tosigalako ewaka mbere kale byatunyonya ku sente tizirabika kitegeera. Okay. Alright, that's the situation. Muzeeyi atunda wana amakroni mpola mpola kyekiriwo muzeeyi okay muzeeyi embeera y'okwogera omukulu taata ogamba oti endisebo agamba atya kyekiriwo nze kyembadde nsaba gavumenti egule obuwunga egende ngegabira abantu abatalina kyakulya bangi ekyo kyekirowoozo kyange omukulu agamba abantu babawa obuwunga ono yatunda butungulu twali baba embeera egenda eti mbeera mbi nnyo obutungulu butambula buggwawo owaayi si nnyo ntambula katini lwaki temusigalako ewaka mulwanyisa ekirwadde babagambye musigaleko ewaka tuli eki tuli ebulwadde tulina okujja ne tupatikana ne tufuna ekyokulya so mwewaddeyo okulwala mufe tebunatuuka eno bukyali eyo gye tubuulira ebunatuuka osanga naffe tunaggalawo
Yes, sir. All right, that's how Ugandans think about the situation and each and everything. Chechiriwo taata. Aje tuli ku biringanya. Kale 7. Nama mjeba. Embeera egenda etya? Embeera bwetyo nga bw'ogiraba akatale. Bakasitoma bajja bagula. Mpola mpola obuzibu batambuza bigere. Kyekikulu. So kyekiddako? Kyekiddako? Ekiddako Katonda y'amanyi. All right, that's the current situation. Omukulu ali wano atunda biringanya ensawo yazisuubudde. Kyetwebuuza baani abagenda omugula? Abantu baabaawo naawe balaba muzeeyi. Abantu bagulira ddala. Era tubakubye ssente. So gwe oli mu kukola? Nze ndi mu kukola. Ekirwadde kimala kigira kigenda mu maaso? Kigira kyeyongera na bweyongezi nze mbakube ssente. Ekirwadde okifunyeemu? Ekirwadde kwegamba nze nkifunyeemu. Empima yakyuseemu wakendeezezzaako gw'obadde opima ow'olukumi? Era nakendeezeza naye kati mungi abantu mujye mugule biringanya mwali kati. Alright, oyo omukulu y'embeera agifunyeemu. Oyo ow'emigaati simanyi storage? Nedda sef. Ogifunyeemu embeera? Embeera eno etunyigiriza kuba gino emigaati tubadde tetugitambuza. Ng'olwedde tugikola emmotoka n'egitwala mu maketi. Ne kati waggale kati tulina ogikola obutafiiramu ku giri gye twabadde tukoze. Naye nze mbadde nsaba kino kyo kibeerewo naye gavumenti ereme tutuntuza nnyo batukuba eyo batukuba kati nze nva masajja ku bigere lwaki seeyambisa kapiki ku bigere ebigere bitususseeko batulekere entambula zikole ki. Alright, twayanziza. That's the current situation. Ono y'omukulu atunda bo face mask wano mpola mpola ogamba otya? Bakukwatireko. Lwaki tosigalako ewaka? Nzija kunoonya kasente ate abantu nfeeyo okulabika nga baku masiki beekuume betayiza ekirwadde. Tuna masiki abantu bakubiriza buli muntu okweyambisa masiki ne gloves basobole okuziyiza ekirwadde. Alright, twayanziza. Okay, if you have ever come to Owino on a busy day, any day, even if it's a weekend, olabira ddala nti abantu babeera bangi nnyo ddala. Naye akati wano bwe tubanga tweyongeddeyo okutambula abatunda ebyokulya weebali naye era batono ddala. As you can see, wano wonna batundawo byakulya bijanjaalo omuceere biki naye abantu abasinga tebalabiseeko abo bagenze. Kilo ya sukaali 3.5 n'omuceere. Waliwo omukulu ali wano taata ogamba oti? Jen boss wange. Embeera si nnungi n'akamu. Korona etukubye ku mutwe. Naye tewali kyakukola. Kiddako naffe tulinze gavumenti etuyambe. Sebo 3.5 kilo y'omuceere. Gavumenti ebayambe etya? At least ete biduka abantu batandika okutambulamuko. Abagambye mudde mu kyalo mubeereko ewaka. Lwaki weesibye mu kibuga? Bigere empaka ewaffe embalala. Ewaka woopangisa weebeerako awo? Ewaka ate n'alyaki? Tulina okwebereramu. So weewaddeyo obulwadde bukukwate? Okufa enjala nfa korona. Okufa enjala. Okufa enjala nfa korona. Enjala eyinza okunyiga baaba. Okay, that's the situation. Okay, 3.5 kilo y'omuceere. We just in Owino here. Tugezaako kuyitaayitamu mpola mpola. Tukutwaliriza mpola mpola. We just want to show you the current situation in Owino. People are very few. Abatunda ebyokulya bokka boolaba. In fact, abatunda ebyokulya bokka boolaba. Tewali nnyo batunda bintu biralalala nga si byakulya. Byakulya byokka byosobola okufuna. Okay, batunda ebyokulya bokka boolaba. As you can see, so this is the current situation. Abantu batunda ebyokulya nnyaanya butungulu weebiri. Tetunnamanya bizinesi zo zitambula ziti abantu bagula tebannaba tataganyako naye nga bamaama we bali wano bagezaako okulaba nti bayiiya. Maama gye baleko bigenda bubi kubanga abantu tebalina ntambula bandiguze ebintu. So kati ki ekiddako tebigenda okubavundako? Era byo byakuvunda singa muzeeyi yatulekerawo booda nesobola okusaabaza abantu bandibadde basobola okulinnya booda ne bajja ne batugulako naye tutunda bivunda wadde yagamba abatunda ebyokulya batunde
era mugaso tulina mutono. Ebbeeyi mwagirinyisizza oba ekyali ya buli? Ya bulijjo ate tugirinyise tugiguze baani. Kati wano bya mmeka wano? Ya 10,000. Alright, ETV Uganda, that's the current situation. Tuli mu Owino wano mpola mpola tugezaako okulaba nti tutunuulira embeera y'ebintu nga bwetambula. Abatunda ebyokulya bo mwebali muceere bijanjaalo, ebbeeyi yo tenalinnya nnyo. Tulaba sukaali kilo 3 as you can see. So bw'obanga oli ewaka ng'olina engeri gy'oyinza okutuma owa booda akukimire ku byokulya, akasukaali ali mu 13,300, 3,500. Ebijanjaalo byo birabika byalinyidde ddala biri ku 15,000 right now as we speak. So yonna gy'oli wandibadde nga ojja n'olaba nti ofuna ebyokulya obudde nga bukyali. So this is the current situation. Emmere mweri abatunda ebyokulya weebali, naye kirabika ebbeeyi y'ebijanjaalo yakyuseemu. Bbeeyi yo ey'ebijanjaalo yakyuseemu 4, 5, 5. So you can see the current situation. So olina okulaba nti ebintu bino bifuna ng'obudde bukyali, osobole okwewala embeera eno okuba nti yeeyongerayo mu maaso gye tusuubira nti gyeyinza okuba ng'egenda. Naye nga tugezaako okulaga mbeera nga bwetambula mu kibuga Kampala. Thank you so much for watching. Tuli ku ETV Uganda. This is the current situation. We are in Kampala Owino Market. Wano wonna woolaba wabeerawo abantu bangi. Ennaku ezisinga abantu babeeramu bangi nnyo, but as you can see abatunda ebyokulya byo weebali tetumanyi bitambula tebitambula. So it's the current situation. Embeera bwetyo bwetambula. Tugenda kulaba atunda ku mukene wano akikola atya, abantu bagula oba ogamba otya taata? Ndi bulungi, ogamba otya ssebo? Byo bigendera ddala bubi nnyo. Okola ki mu kibuga? Babagambye musigale ewaka. Sigale ewaka tulyeyo ki? Era bwe mubanga mwewola ssente ne mukola ebitalina makulu, tukiseera muveeyo mukole ku birimu amakulu, mutweroleyo biliyoni ne biliyoni tuzirye, kubeera ffe tugenda ozisasula ne ze mwewola. So gavumenti ebeewolere twewolere era kubeera ffe tusasula nga bwe yeewole zitalina amakulu ne bazirya ne bazizimbamu amayuma ne bakola ki. Kati kyekiseera batwewolere akasente tukalye. Nkola n'omwami. Okay, so embeera eri tasooka otubulire ku bbeeyi ali ewaka ayagala kumanya mukene mumutunze mutya leero? Tetuseera tumanye embeera y'abantu, mukene tetuseera tumanye embeera y'abantu. Wano tutunda kano ka mutwalo nga bw'okalaba obungi obukalikeeze ennyama ebyennyanja ebikalimu bingi nnyo. Wano ow'olukumi ofunira ddala, wano ow'ettaano naawe okwata, ow'ebitaano nawe tetukugoba tubaako engeri gye tukolera. Kabadde ka ttaano ka mutwalo kano embeera naawe ogiraba. Kuba kati omuvuga omujja ku kizinga tumuleetera emitwalo 5. Ate nga n'embooko obusajja bwa kaguta butukuba. So kano ka mutwalo, wano 1000, wano 1500, naye ng'abantu tebaliyo abajja. Tuzze naye betuguza bo tebalimu. Bemuguza tebaliwo. So what is the way forward? Way forward, tuyinza kukeera ku makya n'ogaana ntambula y'abantu ba wansi ate nga bw'osinga okukulembera. Wano we wasinga ova omusolo wansi, teri mugaga wa waggulu eyawa musolo. Abagagga tabafunamu, abaavu ffe basinga okufunamu. Yandituteereddewo entambula yaffe ne tujja tutetenkanya. Kati n'ow'emmere okumanya nga Pulezidenti Museveni naye yatukoledde ekintu ekizibu. Owa booda nze muwenti emmere yange mugambe nti ntwalira amanye wange mukazigo kange kasu olwo si bubbi bwakoze. Wabula gye tusaba Pulezidenti Museveni tetugamba nti nno batujja kuleeta violence yonna, nedda, wabula atuddiza entambula yaffe. Kuba nange ekigere kya mazima ga Katonda nankani endize ekigere engatto lwakutambula naye nga mmulaba kijja. Kakati ebintu bino eno babiseera okuva eri gye biva ne wano wenyininyini nabere twandyagadde kunyigiriza bantu naye entambula gwonna wonna gwe mulamu. Alright, that's the current situation. Okusaba omunamawulire tutaasa wanje taata, bino ebifo bye tukoleramu tubisasula era abantu wangi nnyo abandi badde bajjudde wano ne batudde waka kyokka balina okudda okusasula ebifo byabwe mwe bakolera naye kakasa tebakola bagenda sasuza ki
Right, hey embera eriwo. We are in our abantu mwebali abatunda ebyokulya. As you can see across, so many people are doing what they do best. Abatunda ebyokulya, batunda mpola mpola. So people are selling here. Abantu batunda ebyokulya byabwe mpola mpola. Abali mu kibuga abakulu omugamba mutya lwaki temusigala kewaka? Tebabeerayo kyakukola naawe wakati alina kiyinza okukola wanje eze kikolebwayo so kati osazeewo okufiira mu kibuga okwebakawo kakisinga n'okutuulawo. Okay, omukulu waati twadde twogerako naye ono ye enswa yazitunze ali ku nswa ya kyakulya. Omukulu tatogamba oti mujje baleka abakulu emmere gambe embeera gye tulimu nze buddala tuze kunoonya 10 tubadde tusaba pulezidenti atuyambye atuggyireko balandiloodi abo tusooke tubeere mu mbeera tugiveemu tuddemu tusasule nga sabbuuni mwamwongezza kusinziira gye tumusuubula naffe bwe bagutusuubuza batuseera naffe tetusobola kutunda layisi kubanga tetujja kufunamu embeera gye tulimu nze bw'abaguzi tebali. That's where we are ETV Uganda. We are in Owino Market. Tugezaako okulaba embeera nga bweri. Abantu bo batambula emmere mweri mu kibuga, amaduuka agatunda ebyokulya amagule muceere kawunga buli kimu, wabula nga ebbeeyi yeeyongedde okulinnya. Ebijanjalo bya 4,000 15,000. So embeera bwetyo bwere. We want to show you, tugenda kubanga tukulaga mpola mpola wano ebintu nga bwe bitambula. You can see bagenda kubanga bakulaga embeera. Ebijanjalo byalinnye, omuceere gwo gwasigadde. As you can see, omuceere 3, 2, 3, 5, 1,000. Ebijanjalo birimu 1,000 plus. So everything changed as you can see. So bw'oba oli kyalinamu akasente wandibadde oyita mu Owino n'ofuna emmere ng'obudde bukyali. Yonna gy'osinzira okuba nti otulaba. Thank you so much for watching. This is where we are tuli mu Owino. Tugezaako okulaga embeera nga bweri. People are buying food. Amaduuka gokka agali mu Owino wano woolabira muganda wange gatunda mmere byakulya byokka. Tewali dduuka litunda bintu birala nnyo ng'oggyeko ebyokulya. Ebyokulya byo mu ebiri naye amaduuka gonna agatunda ebirala byonna go gaggaddewo dda. So that's the current situation. That's the current situation. That's the current situation in Owino Market. Ennyaanya abatunda ennyaanya butunda weebiri wano. You can see them. Embeera bwetyo bweri. Omukulu taata bigenda bitya? Bigenda bityo muzeeyi. Bigenda bityo muzeeyi. Abantu bagula oluusi ne bayitawo bisi nga tebaguze. Embeera bweri n'eya bulijjo mutunda mutya kati ennyaanya ezo? Tulunda bulijjo naye abakasoma tetubalaba. Ezo za 10,000 ezo nga nnyingi leero kiki? Ate tulina okusikiza abakasoma okujja tebagula. Okitegeera bwebityo tebagula ebyobulwa naye bitambula. Muzeeyi That's where abantu bagezaako okulaba nga bagula. Waliwo wano ba brother bali ku butunda babulenze wano. Abakulu bwa mmeka. Embeera ero giraba abantu tebalimu, abantu bagula kitono, embeera ebacunyera nga bw'obitegeera, embeera ya bulwadde. Ekiddako awaye pulezidenti kyatugamba kyetukola ki? Bagambye musigaleeko ewaka ne mujeema muli wano. Tetwajeemye, gundi yali egamba ab'ebyokulya ate ng'era obitunuulira nabyo biri mu ttuluba lya byakulya. Tugezaako gattagatta tetenkanya. Thank you. Okay, this is the situation. Embeera eri wano mu kibuga. Abatunda ebyokulya mwebali mpola mpola. This is the current situation here. Wanji muzeeyi? Okay, this is the current situation. We are in Owino Market. Abantu bo babeeramu batono nnyo naye abatunda ebyokulya bali open. Other guys have closed up and you cannot really see. Ebyokulya byo weebiri mu bungi naye ebbeeyi yakyuseemukko. Oyinza okuba embeera ogiraba embeera yo yakyuseemukko naye nga byo ebyokulya weebiri. Bbeeyi y'ebijanjaalo yalinnye. So
oyinza okulaba embeera nga bweri. So as you can see, bw'otunula side eno, I just wanna give you a glimpse of what is happening here. Eri yonna olabira ddala nti abantu tebaliiyo. People have closed up. Wano wokka we tuli abantu bo batunda byakulya era bo weebali bagezaako okulaba nti bakwasaganya obulamu. So what we wonder now, abano abantu bulijjo abakolera wano baliwa bakola ki, famire zaabwe baziriisa ki, naye nga abasinga ku bano babadde bajja ne bakola ne baddayo n'ekyokulya. So ennaku ze bagenda omala ewaka ezitamanyikiddwa muwendo bagenda kuba babeerawo bata. So that's the current situation in Kampala Owino market. Embeera bwetyo bweri. So abantu bali wano buli omu awenda owooza ye, buli omu ayogera kyalabanga kye kiyinza okumuyisaawo. Waliwo omukulu ali wano taata ogamba ote? Tuwe gundi motoka tugende mu kyalo ffe tuli bubi. Bagulewo amakubo naffe tugende. Obeera wa? Nze mbeera 40. Ndi mutooro. Naye njagala kugenda naye amakubo bagasibi. Ate tunakola tutya ngafu. Okay, that's the situation. Omukulu agamba ayagala kudda Fort naye tamanyi atambula atya. Government ye muyambe ayagala kweddira Fort. So we have some other people here abagala ogamba otya taata? Nze ngamba government, nsaba government etuyambe etugulira olunaku lumu tugende ewaffe mu byalo tutuna kyakulya obeera eteetuwa kawunga k'okulya etuleke tugende. Obeera waggwe muzeeyi? Nze mbeera Nsambya abanzaala Fort Potro naye njagala kugenda mu kyalo ombaza government ebadde tuwa ekyokulya. Okay, omukulu wanjisebo nze gavumenti kyenjukubira omulanga erowooze nnyo ku bantu abatakola ng'ate abalala bakola. Bo besuubira abatakola bagenda kulyawa kuba abalala bakkiriza okukola ate ffe abalala tetukola. Kati ffe abatakola tugenda kulyawa. That's the current situation. We are in Owino market. Sebo mpozi nze kyendowooza ng'omuntu nti kati bw'olaba ffe abantu abakolera mu butale buno obwa wansi nti tulina obubanka mwe tutereka obusente nga ojjako zino banka enene tulina obubanka obutusanga ku ground ya Busako ne bakuggyako akasente nti ne bakola ne bakutereka. Naye olw'okuba nti omukulembeze yakiranga mu lunaku lumu ne kikolerawo nti tetwasobola na kwekyusa genda kufunayo kasente abaali betetegese mangu. So ne tusanga obuzibu nti baggalawo nga tetulina ssente, katulina families tetulina okuliisa abalandodi n'ebirala ebiringa ng'ebyo. So nisabye nti at least nga bakikoze nga amawanga amalabe gakoze nti ne basiba ennaku 4 2 ne batuta ne tukolayo 2 ne batusiba 4 yanze ndabanga ekyandikoze nti kubanga bakyanguyira. Okay, thank you so much. Embeera bwetu bweri, people are here abatunda ebijanjalo batunda abakola ki batunda nenga this is the current situation. Aaron Bobo on camera tugenda kubanga tweyongera okubuulira embeera nga bweri kati mutukirize tuwumulemu katono. We're gonna be coming back tubawe embeera nga bweri. We are still in Owino market. Thank you so much for watching. Bos. Namchere. Ekawuga. Katika maulu kwa kikundo kwa na
Sound check. Twabe.